nkubira ambassador berako pola era bwowulira muyitayo Ines Sirika mukama wange manya ati mukama wange Sirika ukitegedde abakulu tulina baweweeta mpola tufune information bwe tumala okufuna information tutegeere wawe basobeza wawe tutategedde mpola Musirike. Hello? Yes, hello? Hello? Mr. Yasin? Musirike njende abasalawo eyakera ku machana agamba nti abantu bano mubawe emirimu e Uganda gwenjogera naye Hello? Yes, hello? Mr. Yasin? Okutuka bambi ate bambi nziruka. Ekituufu onansonyiwa naye mbadde nsaba. Ate n'ekirala okuddamu ekibuzo. Ebizibu byonna ebibadde eggawudi ababadde mu makomera abafudde be baasiba be batabadde emyaka gino gyonna. Ye abadde abimala amikalize ebisembase. Embassy. Omuntu alina mandeeti yonna mu Saudi Arabia n'agenda ye n'amala ebizibu ebyo. So era embassy emala ebintu ebyo byonna. Obuzibu we buli kino kujja ku social media batwerange twogere oba tufune like kuba embassy erimu okusavinga bannayuganda era kyetuli focused on. Era bwe tuba tukikoze tetwetaaga kuweebwa bubonero kuba gwe mulimu gwakola ki. So abaana n'abakyala abali ku embassy bakola ebisana n'ekiro balugeri tutandika okukola naawe ng'okyali wazikata okyali kata kituufu emyaka gyonna tukwatira naawe tekujjaga nti ebizibu bimalirawo naye ng'ebizibu ebingi tuzze tubikwataganya ne tubimala amakubo abakolera social media bubidde ne butambula nobody has taken upon himself okulijetalinda text kati tunamalirawo tunajjawo obudde okubeera ku social media nga tulina okusavinga abantu ekitegeeza Mr. Yasin ebizibu bino bibeera ku social media kuno naye tebateekinga protocol na measures ntuufu kulipotingira embassy. Exactly. That is the problem. Kegera babeereyo ne babweweereza era bw'olaba obudinga oli agamba tambuza VPN. Agezeza linnya lya mwana olitateekeriza initiative na kumanya passport yaki ya mwana ati kuba kati weeziri bw'otuwa passport aba abayita amakuba amatuufu tusobola okuretrievinga information ye ne tuteekinga action ne kampuni eyamutwala oba ne mukama we kitegeera so naye kaakati abasinga tambuza VPN tambuza kugamba omwana atuuka n'okufa n'okuba n'ebizibu oba ne bamusiba oba ne yandibadde ayambibwa nga vidiyo ekyatambula. Ekirala Mr. Yasin tulina ekibuuzo kye twebuuza ffe nga bannayuganda nti gavumenti eteekawo measures nyingi omuntu ng'agenda ebweru waliwo emisoso mingi okuviira ddala ku training center maybe waffe ne bamutraininga ne bamuyisa misoso egyo gyonna naye abantu bano abakolera bannyinaffe bo bafunayo akadde ne basomesebwako bwe bakwata omukozi. Hello? Network ebulaabula ne tukyalina n'abakulu okuva ku embassy. Seyalinga video tappinga screen buli omu yenna abeereko. Abakulu bano basobola obutajja mu TikTok videos naye tusobola okubafuna. Kyembadde mbuuziza Mr. Yasin
nti abaana baffe oba bannayuganda bannaffe basomesebwa wano ennaku 14 ne bayita misoso zonna baboosi bano bafunayo akadde ne basomesebwako bwe bakwata omukozi oba bakyalowooza biri ebyedde ebyokukozesa omuddu. njogere ku ebyo bendi focused on ku mirimu gye tukwasaganya oba nze ngaze yasemi gye nkwasaganya. Lwaki tonnyonnyoddeemuko? bano bo kuba kakati ombuuzo ekibuuzo kyansi ddala sisitimu zaabwe engeri gye zikolamu kyobambe nja kusaba bo bennyini be bateeka okukyegeramu ekyo. nze ndi focused waliwo ensonga ate ojja kunfunya ebibuuzo byonna byonna mu nayinsino nja bijjamu njagala nziremu ebibuuzo ebijja okuyamba n'okugasa Uganda. Kyabeemu okubuuza ekisoose ky'obuuziza kibadde kirungi nnyo bakakati ffe tuli focused ku oyo migrant worker mwanyinaffe ajja wano okukola n'afuna ebizibu. Tunabeerawo ne tuwesitinga time mu social media mu ani asinga ani addamu atya kugamba nga ye omwana eri abonaabona. Ekikulu nga gwe bw'okola n'abalala be twagala bakole ki? bakole akati okubidde essimu ennaku zino zonna obadde okubira essimu emirundi emeka tikuddamu kalveabalala webakuba tezinabudde lwaki bamanyi nti nno oyamba bangi ate okuyambako ku mirimu gyaffe ekitegeera naye kakati abalala bo bali eyo kuweereza likes kuvuma kukola ki ebyo tetulina budde bwabyo kuba oli omwana ffe bwe tuba tetumuyambi at the end abalala bonna bajja kwogera nnyo bafune credit at the end it is the embassy erina okukola omulimu guno and it's not an ordinary job. Oteekwa okubeera taata oteekwa okubeera baaba oteekwa okubeera maama okukola omulimu guno. It's not about Musara, it's not about positions. Never mubuulira kuki ku social media. Ogamba abantu bali eyo abantu baba misleadinga naye ate very soon ne embassy nayo egenda kwadaputinga gundi Facebook yayo, Twitter yayo, TikTok yayo okubanga nayo eteekayo activities zaayo. Abantu balekerawo okuzanyira olw'okuba embassy series teteyongera kati the whole of last week oba 2 weeks abantu babaddewo nga boogera ebintu bingi nnyo naddala ku nsonga za Alima. Otiraba not only Alima kati oyo abantu gwe bamanyi naye bantu bameka abalina ebizibu embassy behandolinga so oyo olumu gwe baba bawuliddeko ne babigeza ne basavuwaza okiraba ate n'abamu we tubawa platform oba nakubira n'obuddamu ng'agenda akyusa information ng'ate ateekayo bintu birala. So nange okubiriza ba Calvin n'abantu bagambe bannange kino ekintu ky'abankuba kyeyo si kyakuzanyiramu. Ffenna tulina banyinaffe tulina abaana okitegeera bano abajjemu okukuba ekyeyo si kyeyagalire okitegeera nabo balina ebizibu ebyabaleeta tuso tukijje mu bizinesi zaffe ne likes zaffe okitegeera okufunamu ng'abaana basigala babonaabo. Nze buli lwanjagala Mr. Calvin oba omuntu yenna ng'ekintu kikwatagana na kuyamba munnayuganda oba kuyambagana ku improvinga ngeri ya kutambuzaamu kintu kino I will always be more than happy to be there. Okitegeera muganda wange so tuvudde n'ekintu kino wala nnyo tetwagala likes tetwagala kutuwaana naye twagala yambagane. Okay tetujja baga kino embassy yokka emalako embassy yokka temalaako yeetaaga community tukwasaganye ne bwe kinaaba kinambers ennene sinanga emitwalo 2 n'ekitundu in different parts of Saudi Arabia ne Middle East n'ebitundu ebirala okuspektinga tuteekwa okubeera n'aba officers bameka era amasimu ameka ge tujja okuba nga tuddamu buli lunaku nga buli akukubira essimu ogiddamu nga buli outcry so tulina processes zetukozesa naye mwe nga community omulimu omunene kutuyambako yenna abaafunye complaint okuva eri munnayuganda yenna ekisookera ddala batuyambe babuggyeko erinnya lye passport number ye bw'aba agimanyi bw'aba tagimanyi at least company eyamuleeta bwe tuba tulina ebibiri ebyo we can trace that girl on the system netusobola okukola ekyo kitukola ki tetusobola tetuli perfect but we are doing our level best era ebizibu bitendedde byali biyitirivu naye bitendedde. Okay Mr. Yasin
waliwo bwe tuba twagala okwadvisinga mutukola tutya okuleeta ku proposals zaffe kubanga omulimu guno tugwagala nnyo naye ate engeri gye guli nti omulimu guno gwa bonna amagezi gaffe gaanirizibwa gatya nga bannayuganda era tunoonyaani kati munnange ebya gavumenti byo byakuwandiika ejjagaana proposal ate era teryajja kugaana kubeera mukwano gwa embassy oba mukwano gw'abakozi ba embassy ekikulu kasita oba ng'okolerera mu kigendererwa ky'abankuba kyeyo ekya protecting welfare yaabwe okay n'okuba makinga successful will be more than happy era we engage people beyond our embassy staff okay naye nga tutambulira ku mulamwa ate nga tutambulira mu protocol naye abaagala obuyinja kino oba tubawa information ate bagende bagipublishing ku social media bo bafune likes abo bo tetukolagana nabo ekitegeeza embassy si ya video wali olabyeko nga tupostinga ekifaananyi mwali mulabye ku kifaananyi ky'omwana yenna obono twamuyambye ono twamurescuing ono yabadde mulaalo ono twazizaayo paadisize mwali mukirabyeko ebbanga lyonna lyenkolagana n'embasi sikirabangako so it doesn't work that way okay we respect the privacy policy abantu balina bakadde baabwe balina abaami bajja kufumbirwa ebyo by'okuexposinga abantu ekiri fair abo bonna abali ku tiktok nga bakola ekintu ebyotabikka na face yaki ya mwana Mr. Yasin eky'abantu okuvuma abawalabu kiina bwe kitukosaamu esayidi awo bannange ekyo nakyo kugamba ensi oba enkolagana y'amawanga teyimiridde ku exchanging just lebayoka bina interest nyingi nnyo n'ensi zino oli najja n'atandika okuvuma ku kintu ky'atalina gy'amanyi oba n'ageneralizinga eggwanga ddamba oba abantu bonna ne ku kintu ky'atamanyi tekibeera fair kuba abantu mu buli nsi mulimu abantu babiraba buli omu yenna osooka owuliriza endowooza ye okitegedde kati bw'omaliriza owuliriza endowooza y'omukulu ojja ow'envyuzizo saagala tuvume bakulu obawulidde pulogulemu gye balina tebakyayagala nakuwulira nsonga z'abankuba kyeyo njagala tuve kuno nga muyize ne bwe boogera n'abakulu munnange bano bakulu oba oyagala oba toyagala yali mu ofiisi esalawo oyingire ekyeyo oba ova e Uganda banempisa obulamu bukunyumire nze nkugambye aideya kwabo bonna be mugaa nti bayamba bantu akubira embasi ekyokubayigiriza empisa ngambye nkikuwase maanyi Hello? Yes, hello? Mr. Yasin? Okutuka bambi ate bambi nziruka. Ekituufu onansonyiwa naye mbadde nsaba otwongereyo akaseera katono nnyo. Katono ddala bwe kati nkute. Hello? Kati Mr. Yasin tubadde tukyali ku kiri nti kino tekirina bwe kinyigiriza emirimu gino mwatuyamba ne mugiteekawo kuba sifa abagyenoonyeza mwe mwennyini abaakola kakuyege tusobole okukola emirimu e Saudi naye empisa embi ze tukolera ku online. Mr. Calvin yawe njagala kutereeza ompulira? Yesebo. Mr. Calvin. Bw'oba olaba nti nno emirimu gino abaana bennyini be beenoonyeza emirimu gavumenti yajjamu kuregulatinga naye gavumenti yatandika externalization ekitegeera bannayuganda ne batandika okwenoonyeza emirimu ne bagenda ne wabeerawo challenge that then government came in okuregulatinga era kyomulaba ebizibu bikendedde kade abantu batandika dde okwetwala ebweru okukola emirimu wane Saudi nga ne bilaterals teziriiwo abantu batwala mwagendanga e Kuwait ne mugenda wa so government is coming in just to regulate and it is doing it in the best mu myaka gino
Daudi okuva 2015 kati bingi nnyo ebikyuse waliwo bingi ebikyetaagisa okukolebwa naye bingi ebitereezeddwamu awo ndowooza kikirikiriya muganda kwe kulaba nti buli omu ayina amasimu kiva mu regulationi era wali tewali ayina ateekwa kuba na simu baali banyigiriza abantu kawaayiro mwekali nga buli munnayuganda agenda okukola mu nyumba ateekwa okubeera n'essimu so bw'ateekwa okubeera n'essimu kitegeeza bannayuganda bonna balina amasimu nedda eri abavayoletinga etteeka eryo era babeera accountable yonga embasi omuntu yenna aleeta job order oba azze kusaba abaana bw'abanga abaana teyabawa masimu tebajja approvinga era kyobola baffe abasinga obungi batukyawa tebatwagala kuba ebyo byonna byonna bye muwulira ebimu ebyobulimba bye mubadde mukola ki olaba ba officers baffe wano bw'obanga tosubmiti ye Uganda emanyikiddwa nga job order tolete requirement we don't approve you ate netwebaza mukama katonda tetulyanguzi okay and I'm happy to say that tojja kujoba muwarabu oba kampani ya Uganda okwateeka okwata oba okawa ofisa waffe kinakuliyaring ebyo tebiriyo oba abaspa ffe tubamanyi abalina ebizibu ffe tubamanyi misaayi gyaffe ekitegeeza embasi erina byetunuulira ng'ekola approvinga job orders zino exactly Mr. Calvin kyobola abantu batumenya n'owulira nti no job order z'abantu embasi ezirwisa naye ng'ekizibu kiba compliance nti bano abaleeta abaana tebacomplyinze nebyo bye basuubiza bateeka okukola okitegeera basupervisors abo bonna bonna be muwulira olwaleero gavumenti eyateekawo enkola eyo nti oteeka okubeera ne coordinator munnayuganda alondoola bannayuganda abamu tebali ku bisaanizo byetaagisa naye ng'ekyo weekiri and it is part of the requirement Mr. Yasin oteeka okubeera n'accommodation abaana abo bagenda okukola ki sula nga waliwo obuzibu oteeka okuba ne complaint management system ffe ekizibu kyaffe enforcement making sure nti nno ebyo ebiri mu ndagaano ebiri mu contracts z'abaana bibeera enforced naye tuli batono tugezaako era ne gavumenti egezaako okuba nti no batwongera abakozi batwongera bajeti bitambula kiraba naye nga tetwebase ba officers really bonna bonna abaali bazzeeko kwembase abaali bazzeeko manyi abantu boogera abasinga obungi abamu tebamanyi na Yasiini bwafaanana oba Ivan bwafaanana oba ofisa bwafaanana naye babeere ne boogera bagambe bameka azzeeko kwembase n'ayitawo n'alaba abantu tebeebaka musana na kiro abaana abamu bagwa eddalu balumyerumye ba officers bonna bonna abaana abamu baba n'ebizibu bingi ojja mu kooti n'obitta baga nti no nannyini mufu yakwata awakola ki awaluma so bambi bingi siri wano ga nti nno oba byakwewaana oba byakikuba ekidaze ekikulu tukoze eki okuimprovinga obulamu bw'abanyinaffe abakolere let's focus on that naye tunaabeeraawo okwogera ebyobulimba ebyokuwaayiriza ate bituseparatinga nga tetukwataganirawo tetujja abaana abo tebajja kufuna buyambi bumala okitegeera so really nze kurespectinga kuba ebbanga lyenkolaganye naawe oraisinga issue ne bwoba sometimes oleta issues netusikaganamu omuguwa nenkukorekitinga neŋŋansebo ebyaffe ebiringa bya ku street munnange kirina kutambula ebimu ne tubiggusa ebimu ne bikola ki ne birwawo okugguka kitegeera ate n'ekirala kyenjagala otegeeza abantu eno issue gye bakola okukubira abawarabu abamu mu mayumba they are endangering obulamu bw'abaana bano abamu they impersonate ne yeefuula bali German nga kujjayo fesi ng'ogiteekayo tinaalye naakuba kye nga bwe nalabye ku nsonga za Halima ensonga za Halima bambi era nga bw'okimanyi tuba tetwagala nnyo ku exchanginga information zaaki
za Alima kati gwe byomanyo bimanyi naye nga we don't share okujjako ne family ya Alima eri directly oba omuntu akutte ku nsonga ze naye ensonga z'abaana bange tetuzisharinga n'abantu era kyekimu ekinyinza aba tiktokers oba aba social media nga batwagalamu information ne tutagibawa bo bagende bakolemu live ne batukyawa kitegeera muganda wange kati ekirala Mr. Yasin abantu baffe baga nti bwe muba mubateeseza salary increment ebintu ebimu tebamanyi waliwo ekintu kye bayita opportunity cost kitegeeza nti kino gino emiyembe bwenjigula wano gikosinga byala 5 bwe ngenda wali awalala gikosinga byala 15 so kati abantu bagezaako okuleeta olisi n'akuleetera Philippine n'akukompeyaringira ne Uganda tebamanyi details n'okutuuka kw'ogwo omusaala ogwaliwo kyali ki. That was a penetration strategy bannayuganda okuyingira wano naye nga tukimanyi nti bannayuganda bali smart era bajja kusobola okufuna ssente ezisukka naawo era waliwo bannayuganda abamanyi okweyiiya era bafuna omusaala ogusukka n'1,500 nevaayo oli nga tamanyi kweyiiya tamanyi kukola tamanyi njogera tamanyi kuwiininga mukamaawe akati ng'omusuubira nti nno ye bakole ki bamuwe ssente nyingi naye yo nga gavumenti eyagaliza era bannansi baayo omusaala ogusingayo okukola ki okuba obulungi era bagezaako naye senga bakuba kyeyo nammwe nga ba social media muyambye ku baana bano ne bagaa nti buno tubukweke kati nga bino bye tukola obuyisa buno bwonna bwe tukola tuli awo buli omu amanyi buli omu ali ku tiktok ayogera ku byaba migrant worker buli omu ayogera ku mateeka buli omu ayogera ku bilato buli omu ayogera ku contract naye tebagimanyi amateeka g'ensi eno bayamba abaana abo okuteesa omusaala omulungi oba nedda so waliwo factors nyingi so nze kyenyinza okugamba Mr. Calvin nga nange ndi muzadde nina abaana abawala government behind curtains ekola omulimu gw'amaanyi nnyo abantu kyebatamanyi tebajja kujja omulwanika buli kimu bakiteeseze ku TV oba ku mpewo ebintu ebibeera muganda wange naye nga teri muntu ayinza kulekerera musaayi gwe akole lost oba aleme kubafunira musaala mulungi oba mbeera zakubeeramu nnungi era bingi nnyo gavumenti byekola okutereeza embeera z'abaana abo abajja tulina ambasada taata mulamba abantu bakaaba n'amaziga kwemba abantu bali eyo bubaseka busesi bali mu butiktok crocodile tears abamu tegera ffe tuli live wali n'ogenda n'olaba omulambo ogwa-identifyinga nti noyono nodayeeka nga naawe olina abaana abawala it does not mean kino ffe olw'okuba tuli eno naffe tetulina baffe tetulina misaayi gyaffe eno tuli mu ntebe eno tuli mu SC ng'abantu balowooza not really abantu bayiriba wano and they are going an extra mile kitegeera ebikulu bya byonna nze pointi yange olwaleero enkulu mwami Calvin tukwatagane bulungi nga tuwaŋŋana ekitiibwa ekitegeera bibaddewo byonna byonna the whole of last week nobody responded to that because it doesn't matter what matters are these girls ekitegeera muganda wange so bambi tubakubiriza esisitimu obwo obutono abasobola okutukwatirako mutuyambeko ezo muzireete muziregestaringe ate mufolowinge tusobole okuyamba abo abalina ebizibu ne batusobola okuteeseza bateeseze beta nabo n'abantu tubakoleko omukwano tusobole okutereeza ebintu okutegeera naye tunaabeeraawo okuvuma kuyomba tebigenda tuyamba muganda wange kati ekirala Mr. Yasin waliwo ekintu kyendaba kuno naye siina beesi era siripootingangako keesi yonna kwembase abantu balimu ekintu kya ensigo kidini ebintu bino eyo mubirabako muganda wange ekintu nakyo kituleetedde obuzibu bw'amaanyi kyawe emabega we bibadde bitambulira nga ogumu ku mulimu gwa embasi kukonvinsinga baana kufuna treatment
obaoliawo nga babakubira mu ddwaliro ono omwana aganye okufuna treatment olw'okubaasi okumujja mu ensigo ono ali wano aganye okufuna covid test okudda eka ati naatya bagenda mujja mu nsigo enganze yasinye ebbanga lyemaze wano kwembasi sirina n'omu gwe mmanyi oba tesirina kesi gye nali ndabye oli gwe bagyemu nti ensigo oba kibumba oba mutima oba kitegeera abamu bajjaga ati be bazirya kaakati bebatuuza bebalya ssente naye okuwuliriza tukubuulidde amazima amatuufu oba olina bannyinaffe bambi tebeetiirira kino oba kugenda mu ddwaliro simanyi babajja mu nsigo ebyo byonna byonna tebiriyo kuba kyatuuka n'otulowoozesa ffe lwaki tetukola amalwaliro agaffe ne tuteekamu bannayuganda eyo ge bali free and safe omuntu alwalira Saudi ate naanona obujjanjabi e Uganda aba yakawona bw'ate njagala kuddayo kukola oluusi ne bosi we yamubaaninga. abaana beetaaga kansolinga Calvin ogwo gwe gumu ku mulimu gwabwe singa tukwatagana bulungi abaana beetaaga bakansolinga mukazi wattu afunamu depression oba n'afunamu ekizibu naye nga talina gwayogera naye kumukansolinga kumubuulira kituufu okitegeera so simanyi naye there is a lot needed ate n'engagement singa zino nazo ndaba ati nno kirungi nnyo kijja kuyamba kino bategeera ekituufu ekigenda mu maaso abala bacomplaininga nnyo Mr. Yasini ku day off ti mwezi li mu contract naye tebawummula ebizibu byonna byonna Mr. Calvin ebyo ebizibu byonna weebiri ekizibu kyo abaana abamu obutafuna musaala weekiri naye bangi nnyo bafuna naye bayo abatafuna omusango era bwe guba guwaabiddwa teri ajja kuddayo ng'omusango gwe nga tasasuliddwa obuzibu bwe tulina butabeera n'aba officers bamala providing a legal representation balooya yes oluusi balooya abagenda okutuula mu makooti okukola ki okuyamba ku baana abo okufuna obwenkanya bwabwe naye ng'era embassy ne gavumenti engejinga bannaabo wano okulaba ati n'ebyo ebisinga ate na bano ne gavumenti ya Saudi Arabia ekoze improvements nyingi kituufu ebizibu kya naye bakoze improvement ambasada gwendeeta ku luno yasimye omuwulidde si mu nkuba ziri dayirekiti okitegedde so pik londamu n'omusajja akugambye balina bye bayitamu ku embasi gw'oli eyo olowooza gavumenti tekola naye akunnyonnyodde akantu njagala okakwate nkugambye abakulu bwe tunaabagenda era otegeera obuzibu abasajja bano abakulu ebiseera ebisinga tebaagala kweweebuula tebaagala ntalo batuuse mu myaka egya litayamenti olina kumugenda mpolo okutegeera obuzibu buli biddawo obunyigiriza bankuba kyeyo akugambye balooya batono kwembase akotoka piikinze singa bibadde byakumutwala supiidi abadde takatugamba naye atugambye balooya baki batono kati wayogeredde nti balooya batono oyinza n'okwesanga nga kwembase teri looya kati kitegeeza abantu keesi zigenda ziri anisensani nga tezigenze mu kooti tezikoleddwako kati wano wetwagala okukubira enduulu n'okukyokoza bamemba ba paliyamenti lwaki ku Saudi Embassy waliyo balooya batono ng'ate tusindikayo abaana bangi si yakyeyogeredde tetwetaaga kulwana n'ofiisa yenna tumanye waliwo abantu bye bayitamu eno gavumenti ya Museveni tebakulima nti waliwo ali mu ofiisi nga yeemalirira nze nkubuulira kino oluusi tunenya abantu naye nga basula tebeebase oyo mukulu mukubidde essaawa 4 kankujjukize nze pulezidenti w'abankuba kyeyo communicate direct twembase ne bamwenda gwa kirungi kuba naye tulonzeemu omukulu byayogedde akugambye nti abantu bangi abakolerayo ne balooya baki batono awo wetugenda okusimba essira kisoboka okuba nga balooya okuba abatono e Saudi Arabia kyova olaba abaana babatuddiza wano nga balwadde
Mr. Yasini Manyonda basigenda kuddamu kukubira simu ngenda jukubira ambassador oba kandeeta okero liemu mutegera amanyi gange wegali sekubulira ngenda kuleeta mukama wawe kati kababulire one akonkalonze era sigenda kukata paka nga batulaze ekibinja ky'abaaloya abagenda okukola ku nsonga z'abaana baffe. Secondly, akugambe nakugamba abaana batya bali mu stigma eva kuki misinformation oli ku musango simanyi byansigo byotalinaako na details gwe lwaki oyogera ku byensigo ddala nti omwana bamugyemu ensigo nga tolina details otiisa abalala abandifunye obujjanjabi mu malwaliro. Omuntu ava Saudi kigere kyekimuluma naye ayagala bamujjanjabire Uganda bw'amala okujjanjabibwa ate najjukira obuvunaanyizibwa bwe oluvannyuma okitegedde. So I'm going to call Okero Olyemu nze Kayanja njagala okukakasa nze pulezidenti w'abakobakyeyo bloga waso inofuna discussion zinga zino nga tuvudde mu by'omuzannyo tufune discussion zinga zino tubuuze abakulu ndeeti Okero Olyemu mubuuze bino bye bakukwata wabiddamu otunudde wa wali kuki okugamba nti gavumenti talina bweyinza kufa ku muntu ali bweru. Secondly, nkimanyi Yasini Ondaba sigenda kuddamu gikubira kati ntabuse mbadde nkuwuliriza nkuwadde obudde nga tomanyi nti oli kumusota ntabuse toyinza kuŋŋamba nti ddala ekituufu kyenyiri baalooya batono wa lipooti yammwe eruweesaba baalooya wano mu Uganda ate sijja kwegondezaako lowooze nti ate nja kugonda bwentyo. No, I stand for the people. Nze pulezidenti w'abakadamu nkuggyemu ebyama nze nkubulidde nabagambye omukulu olina kumuweeweeta mpola okumanya kiki kye bayitamu. Yes, nzikirize embasa erina byeyitamu ne waliwo obulagajjafu. Tosobola kutugamba nti wano measures zonna zikolebwako omuntu okugenda ebweru ne wabulawo wadde kadeski ku kisaawe akabuuza Omunnayuganda bakusasudde omusaala ku kisaawe Riyadh ku kisaawe nga Abannayuganda bakomezebwawo wano. Lwaki tewali deski ebabuuza oba ddala basasuddwa bali bulungi tebeevumanse embasa ekolako liberalization officer babiri Bannayuganda bali wano basoma please. Secondly, njagala kubeera very tough on this note. Bwe tuba tunoonya justice tubeere balanced, tunoonya abantu bano nga bwe nkoze tumanye ebizibu bye bayitamu tuadressinga ebyo tumanye ani omukyamu okitegedde nga bwe nkugambye nti kati nkitegedde why our people in Saudi facing justice balooya batono ngenda kukeerawo Okero Olyemu advocacies ziri kuno eziyingira ne mu bintu ebitazikwatako bali kuno bali jobless tugenda kuba US Saudi liberalization officer bali babiri oyogedde kakama nse Calvin Kayanja ndi wano mumpe baluwa jije jambe Bannayuganda people are jobless here toyiza kungadi pote mwebaka kwembasi mwekalakasi twetaaga ambulance kwembasi sige ekyokubiri nammwe abadda kuno ne mukola bu videos nga muvoola abantu mbu justice mwegendereze amakampani gatandise okusalako abantu gabazza wano ojja kusubwa ebirooto byo mwabava eyo simanyi oli eyo olwanirira ddembe ly'omuntu gw'otamanyi bwe yagenda nga gw'otamanyi nabimukwatako oli kwagiwadde omuliro kampani wijja kutikka ekuzze wano osubye ebirooto byo anteliyo nze ondaba alaba ku live olaba nzize nze nnyo mazzi manene kambabuulire kino mutegerere ddala kambabuulire kino ojja kusubwa ebirooto byo bangi munnanga babadde bawoza home is the best ne bakomyewo wano ng'ate baagala kudda buwalabu okitegedde. So companies tuzaataakinga empola kubanga gwe muti kwe tulinnye kuba bw'oba oli wa mukamawo nga kampani yekyakuvunaanyizibwako you attack that company ejja kukuzza wano osubwe ebirooto byo batukuteekeko ne baani ya galufu twagiwinge tunoonye eddembe lyaffe mu ngeri eri diplomatic tetuvoola tovuma
kyenkoza abakulu kwembase tewetaaga kubavuma okutegeera kiki bakoze ne kye batakoze. Yogera nabo bulungi, bannyonnyole, basabe. Akugambye byonna bye mweyagalirako, it's government. Ekisooka omukulu akugambye government ye yateekawo embeera obeere n'essimu. Mwali temukkirizibwa. Olwaleero mwogera kwa bilateral agreement mwagala gikuba nga ne gye wagenderako kukola tewagimanyaako. Let's respect government. So baganda bange sirina nnyo budde bungi njagala kubasiibula. One, kyenjagala okukkaatiriza, let's be respectful. Abantu abatutwala ebweru barespectinge balina kye baakyusa ku bulamu bwaffe. Reason why mpagira amakampani agatwala abantu ebweru nze okubeera obulungi saayambibwa MP abo ababasuutasuuta nga muli bweru. I used to be a pure opposition supporter, naye tebaakyusa bulamu bwange. Eyantunda mu Buwarabu ye yakyusa obulamu bwange. That's why azanyira ku business ya leba nfaafaagana naawe nze. So ekyo tukivaluwinge bwe tumala okurespectinga ate era tutuule n'abantu bano wawe tuyina okuyamba. Sikudda kuno kuvuma nti gwe wasoma kuvuma. No. Baani mugisaba nti tubaaninge naye waana gweoyinza okuba oli wa mukisa mubi. They are Ugandans. Munnange n'olemu ennyumba omulala n'agikolamu. So n'emikisa gyaffe abamu mugobebwa mizimu gya bwavu mu kika kyammwe teri aligaggawala. Twesabire nnyo nga tukola. Omuntu okusucceedinga mu bulamu waliwo ebimusika bingi. Mukijje obujja ku bino byokka bye mulaba. Mukijje ku bujja ku bino byokka bye mulaba. Inti tebanfuddeeko naye wasobola okubeerawo n'engeri endala. So omuntu okubeera omulamu, omuntu okubeera omugagga oba okusucceedinga mu ebyo byakola waliwo ebintu bingi ebimwetooloolako. Ate tukkirize tuyite mu challenges tubeere bulungi enkya. Bannange olugendo lw'obugagga n'olw'ebyenfuna teruba lwangu mu bulamu nga bwe mulowooza nti olw'okuba wayita mu kampani erina okukuteekerateekera gw'ojja kugaggawala nga tofunye challenge yonna. Ekyo tekisoboka kubaawo. Okitegedde n'abagagga be twegomba balina bye bayiseemu, balina ebibakyumiza naye basigala bali very strong and focused batuuke ku ekyo kye baagala. So tweweeyo tuyitemu ekyo ekituufu kye tulina okuyitamu. Tebakulimba nti waliwo wojja okukola essente ozikole bulungi ozifune nga tewali challenge. N'abo be tulaba abali mu makubo abali mu offices ze twegomba balina bye bayitamu. Oli oyinza n'okulaba ng'okufuna omulimu ogwo boosi yamwebakako naye nga teyakugamba ye yatunuulira ki focus, yatunuulira bye yeetaaga biruubirirwa bye na biki byayagala mu bulamu. So tugezeeko nnyo okubeera abakozi n'okumanya nti challenges weeziri kubanga waliwo kye tulina okutuukako. Omubisi gw'enjuki guva mu njuki. Okitegedde ekimuli ekirungi kibeera mu maggwa. Teriyo lugendo lwa nkulaakulana lwa museetwe bye bigambo byange bisembyeyo. Sijja kufiira kuno ng'abalala bwe bakola bwe mujja okulaba tavaako nze ngenze kuwummula katukwatagane wiiki ejja ne Ministry of Labour. Okera olyemu naye muleete okakase wano bwe twevuga speed. Mbaagala nnyo tusigale nga tuli focused tukuume empisa.